Mbalamusizaako nnyo nate mikwano gyange mwena gye musinzidde gye muwangalidde Onabera Nicholas ono ku Just Gospel Media Uganda. Nkulamusizaako nnyo. Eddakiika nina 10 zokka zegenda okulabika nti njogerako naawe. Tuli ku nsonga eno eyitibwa eya gospel. Nasooka ne episode eyasooka naye nzikiriza nga tunagenda kumpa ekisa okutambulako nammwe. Eddakiika zigenda kubeera 10. Nalowoozezaamu nti singa nkiwanvuye eddakiika 3, dakiika 4, essaawa nnamba kiyinza okubeera bit confusing eri abamu. Nolwekyo munzikirize ntandike kati njitwale nti eno episode esookedde ddala okusomesa kye tuyita gospel. Ebibuuzo bingi binafuna okusinziira ku mbeera eyaliwo. Abamu nga beebuuza gospel kyeki, abalala nga beebuuza ekibuuzo kino era kyengenda okubuuza tugenda kukinnyonnyola nti omuyimbi owa secular asobola okuyimba gospel. Answer yange is very straight forward nti tasobola kuyimba gospel. Ekyokubiri, gospel kyeki? Gye tugenda ogenda maaso ojja kukizuula lwaki tasobola kuyimba gospel. Era gye tugenda ogenda maaso ojja kutegeera gospel kyeki. Si buli muntu agenda okuvaayo okuyimba oluyimba ateekemu Yesu nti kati oyo gospel. Era tulina obuzibu bunene nnyo nga ffe olwaleero. Nti oli wajja n'akugamba nti Juliana Kanyomozi naye yayimba gospel. Oluyimba lwe Kanyimbe. Misa Kisemakula naye yayimba gospel. David Lutalo, Yesu ayi Mukama naye yayimba gospel. Secular yonna bw'obatunuulira basobola okukola ennyimba nga 12 ne bateekamu akayimba kamu akwogera ku Katonda. Katonda gwe boogerako gwe tutamanyi. Nga ekitabo eky'ebikola batume bwe kyogera ku Katonda atategeerekeka. Kati nabo we bali, ffe eno twogera ku Katonda gwe tutegeera. So gospel, ekigambo ekitibwa gospel bangi bakivunula nga good news. Yes, ne good news eyo yeeriwa? Basebo ne bannyabo kambategeeza olunaku lwaleero. Era ngenda kujja nzannyako ku nnyimba eziyitibwa eza gospel, tuzaawule n'ennyimba ezitali za gospel. Ennyimba zino tuzikategorizinga. Tulinamu gospel, tulinamu worship, oluyimba lusobola okubeera nga lwa worship. Tulinamu kye tuyita praise, oluyimba lusobola okubeera nga lwa praise naye nga si gospel. Oluyimba lusobola okuba nga lwa worship, oluyimba lusobola okuba nga luli prophetic, oluyimba lusobola okuba nga luli encouraging. Tulinamu intercessory songs, tulinamu prayer songs. Okay, tulinamu prayer songs. Tulinamu ennyimba ez'okulwana entalo. Menya amaanyi ga Sitaani, menyerawo ddala. Menya amaanyi ga Sitaani mu linnya lya Yesu. Kati ennyimba mpitirivu nnyo. Naye olunaku lwaleero ngenda kuzannyira ku luyimba olwa muweereza Mukama ayitibwa Musumba Robert Ssenyonga. Yalimba oluyimba luno ne Mami Gladys Mirembe Lutalo, oluyimba olugamba nti Yesu omwetaaga. Naye nga tunaba kugenda yeeyo, njagala nkwekyawo ne kuba kino ekiyitibwa enjiri. Nabategeezaako abajja bagoberera mu kusooka nti enjiri kubikkulirwa. Enjiri kubikkulirwa okw'obwakabaka bwa Katonda. Nti obwakabaka bwa Katonda buno edda bwali bwakwekebwa, kaakati ku mulundi guno nga bubikkuliddwa. So bwe bubikkulibwa tubuulira obwakabaka bwe tutegedde obutubikkuliddwa. Bassebo ne bannyabo, tetubuulira bwakabaka bwe tutamanyi. So bwe lwe tubuulira obwakabaka bwe tutegedde, eyo y'enjiri. Era obwakabaka buno bukwatagana ku bino ebigambo wammanga. Number 1, pillars ziringa 4. Pira esooka, Yesu yazaalibwa. Pira eyokubiri, yazaalibwa yafa. Pira eyokusatu, yazuukira. Pira eyokuna, akomawo. Eyo y'enjiri. Besides that teri kirala. Beside that teba njiri. Kati eriyo bayimbi bangi nnyo abazze nga bayimba ennyimba ezitategeerekeka. Nava ne tugamba oyo gospel.
kati omutume wa Kristo yayogera ebigambo bino Baluumi 16:25 Baluumi 16:25 agamba nti era oyo ayinza okubanyweza ng'enjiri yange n'okubuulirwa kwa Yesu Kristo bwe biri ng'ekyama bwe kibikuddwa ekyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe ng'ekyama ekyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe naga naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza. Oluvannyuma lw'okuwulira okuva mu kukkiriza, omutume wa Kristo agambye naye kaakati kirabise ekyama kitegeezebwa amawanga naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi. Ekyama enjiri kyali kyama mu ndagaano enkadde ye Yesu kubanga yaliyo mu kyama. Ku mulundi guno kirabise ne kibuulirwa eri amawanga. Yesu alokola era awonya, eyo y'enjiri bassebo ne bannyabo. Naye omuntu yekka agenda okubuulira enjiri eyo yoyo omuntu abikkuliddwa ekyama ekyo. Bakolosaayi, obudde tebunziruseeko olowooza nina obudde butono nnyo. Bakolosaayi essuula esookera ddala n'olunyiriri olwa 26 Bayibuli esomesa nti ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'emirembe n'emirembe naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu be. Katonda bwe yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe essuubi ery'ekitiibwa. Essuubi ery'ekitiibwa eky'ekyama ye Kristo mu mmwe. Kakati Omumisiri atamanyi Katonda tasobola kubuulira kyama kino kubanga takibikkuliddwa, takimanyi. Njagala nkwa ku nnyimba ze tuyita eza gospel katono nnyo tujja kuba tukomawo. Wuliriza oluyimba luno lwa Robert Ssenyonga. Wulira. Olira story ngiri gye baginyumyamu gye bagireeta bamaliriza bakulagiriza bulokozi mu bigambo bye boogera. Kabwakaganda, kabwakakyoli, kabwakaki abanga ye waliwo asinga dola ab'emikwano abalungi dirwefuna ye Yesu. Kati akubuulira kyabikkuliddwa kyategedde kyekiri ekyama ekyedda nedda, kyekiri ekyama ekyedda kakati nga kibikkuliddwa. Kakati abo bonna Abamisiri tebasobola kuyimba kyama kino kubanga tebakimanyi. Bwe bagezaako okuyimba kye muyita gospel mmwe bali mu inspiration kwagala kubakwatirayo kubasiriwaza nti nabo balinga mmwe naye nga tebali ffe. Mbagala nnyo Mukama bankumire. Nze Nicholas tujja kudda mu kitundu ekyokubiri. Abankumire Mukama.